Yes, mojja kikumira mpola mpola. Waliwo wade essimu mbadde obubi ennyo n'ensooka nvaako katono. Naye tukomyewo tujja kuba tukutula mu butundu buno mpaka bwe tunatuukira ddala ku kinyusi. Tugenda ku reception ng'ate reception bagitadde ku One Love Beach Busabala. Gwenna bulijjo ayagala okutuukako ku One Love Beach Busabala jangu bweba wafunye kaadi tewafunye kaadi bagambe kodi Waiswa osobola okujja weetabe ku mbaga osobola okujja ku mbaga embaga eno nebaza nsooka okwebaliza ddala Alex Waiswa Mufumbiro nti y'omu ku bantu bafuuti soja waliwo benagambe bebamu abantu bensinga okwagala naye oli najja n'agamba nti oli mukulembeze lwaki oyogera nti bebamu bosinga y'omu gw'oyagala. Abantu abamu tusomenga comment abantu abamu tusomenga byetuwandise muntu bwagamba bebamu ku bensinga okwagala bayinza okuba 10 nga njagala mu 999 ng'omu gwe saagala. So ate bwe ngamba nti bebamu ku bensinga okwagala n'ongamba ate lwaki oba oyingira mu ndowooza yange naye ng'ogamba otya ali ku Map Media TV wetulaga woogenda okusobola okufuna buli kintu kyonna nga kyoyagala okufuna nenga essaawa zino tuli ku line eyingira Busabala tuli ku line reception egenda kutandikira ddala ku ssaawa ssaawa 9 gwenno reception ya ssaawa 9 enkuba yatutaganyizaamu mulimu abatuuse ku chachi nga omusumba amaze ng'omusumba amaze okugatta enkuba egenze n'efedemba ensaasidde mwenna enkuba beeyisizza obubi ensaasidde mwenna enkuba beeyisizza obubi naye nga essaawa zino tugenda ku One Love Beach tugenda ku One Love Beach ate era nga tulabika twatuuse dda ku One Love Beach ku One Love Beach Busabala ate nga gano maka gaffe bwoya maka gaffe bwoya. So twayingidde dda ku One Love Beach Busabala tuyingidde gwena atamanyira One Love Beach Busabala obadde tomanyi tuyingira tutya bwe tuyingira tubeere wantu wagazi nnyo wano tuba waka ku One Love Beach Busabala ate nga reception wegenda okubeera bakugamba yagala mugagga weeyagale ate bw'obanga okoze meeting omuwanika ofubanga nnyo okuwa obuwanika obuwanga bantu abagagga omugagga oyo talya ssente zo ate asobola n'okukuwola nga ebiganye. So lwetyo bwe tuli tuyingidde ku One Love Beach Busabala. Share the photo and the photosynthesis abantu basobole okugiraba oli ne mapu kabwejumbira okuva eri mu Busiro East ntumiddeko bannange mwenna baganda bange aba Busiro East eyo gyempangaalira mbatumiddeko nnyo nabagamba Busiro East eyo ate mwe muli ate mwe banzika n'okunziika ate mwe nsibuka kwegamba ate mwe nsula kwegamba Busiro East ya musaayi endimu nti abefumbe tusibuka wali ebaka mu Busiro ate mbanziika awo wenyini ani amanyiwo ambuulire naye nga tuli ku mukolo Busabala tutuuse Busabala ku One Love Beach mbadde nkugamba banziika awo Naluvule bw'ova Nansana awo mu Kakonga wakavaawo awo we banziika. So ate nga eri ebusiro mu bakka ate bakka eri mu Busiro ate gyensibuka ate nga era nde mutuuze mu Busiro East oyo ye mapu kabwejombera ogamba oti abazirafumbe mbatumiddeko nnyo tutuuse ku reception yaffe mpola twatuuse dda anti
Okay, kakati. Kakati yawo. Tayimu twatuuse dda kakati sawa ya kifaananyi, sawa ya photosynthesis. Sawa ya photosynthesis eyo yebadde eyo ojuya sikia. Bwetutyo ali ku Map Media TV oli live ku Map Media TV ku mbaga eya Alex Waiswa ali ku mbaga eya Alex Waiswa Mufumbiro nga wasa mwana munne Judith nga wasa mwana munne nga wasa mwana munne Judith. So bwetutyo bwetuli tuli waka tuli waka tuli ku One Love Beach e Bosabala ewa His Excellency the President of the Republic Robert Kyagulanyi Ssentamu. So bwetutyo bwetuli tumaze okuyingirawo ku One Love Beach atenge eyo abadde atuvuga ye Honorable Seru Kenya MP Sabagabo Makindye Seru Kenya ba MP abamu betulina engwanguli ba MP abamu betulina engwanguli atenga bwetutyo bwetuyingidde mpola nange nanyumye nange nagezezzaako okunyuma bwentyo abagole tuli nabo abagole tuli nabo ngate tumaze okuyingira reception nga bwe mugirengera buli kintu kyonna tugenda kuba tukibawa nga bulijjo map kabwejubera nja kubamba wa buli kintu kyonna nga bwe kigenda okutambula. Sawa ziri mmeka ezeewuwo ziri mmeka esaawa ezeewuwo ziri mmeka njagala wano kulaba nti nzijjamu waliwo wano layiti gye njagala okukendeeza ate nsobole okuba nti nfuna ekifaananyi ekirungi. Okay, beera ku kamera nsobole okutuusaako netiwaka ya wano tetera kuba nnungi naye ombuulira mangu nti si nnungi nensobola okukyusa ate nenteeka ku kamera endala ombuulira ate nombuulira nti ekifaananyi si kirungi ate tumanyi n'okukebera baani abatugamba mapu ku kamera ate nga Maka the uncle aliko steering yavuze wenno okubeera nga ate ovugibwa omuvuzi owa president tekiba kyangu nnyo ebitiibwa ng'ebyo mulindeeko mapu ajja bebatuusaako ate mapu ajja kubatuusaako ebitiibwa ne lwaki sikuba embaga mu myasa eyo ne mulindeeko tumalirize ebirala byonna nja bagamba. So bwetyo bwe tuyingidde tutuuse ebusabala nga bwe mutulaba wano wonna twamaze dda okutegeka jakadde okujjayo short eno saagala mwekwaza ekintu buli kintu kyonna njagala mbe nga nkibawa buli kintu kyonna njagala mbe nga nkibawa buli kintu kyonna njagala mbe nga nkibawa ate nange kujja kundabako maapu anyumye tanyumye byonna byebyo okay, here we are. Tugenda kusooka tuveekoko Katonda naye ate tulina okulinda omugole nga afuluma sooka ombulire kamera. Thank you very much, Madam President. That is why
we love you. Oli mami. Kebo. Oli mami. Mami. Kaluku okola okay. Naye mapu neteekawo nnyo ate neteekerewo kuki bwese asira for security ogamba otya so agamba mapu weteekawo nnyo bwe seeteekerewo ku byaffe ndyeteekerawo ku bya NRM ndi waka ndi ku bya National Unity Platform People Power awe nina okweragira okweragira kati nammwe bwe mubeereeyo nga mweraga naffe tuli waka tweraga feel at home bwe tubeera wane waka tubeera tuyina bye tunyumirwa tuba tuyina bye tunyumirwa bwe tutyo bwe tuli embeera zaffe nga bwetambula embeera zaffe nga bwetambula tugenda kusooka tugenda sooka ombuulire nga sinnavaako katono ndabe oba network yange ejja kuba nnungi oba camera is clear. Thank you. Camera is clear. Kamala okufuna wano ku kisiikirize nsobola okusoma network clear. Thanks. Omusajja ye anange omusajja kale nja kusoma comment. Okay. Background eje muulira tent eno mwemuli reception fe wano tuli behind the scene behind the scene babiyita batya mu luzungu behind the camera behind the camera so tugenda kusooka tuveeko katono ate tugenda kudda waiting oli mutuufu kamera ebulamu abamu bagambye obeeyiyo wamasoko ombuulire mapu linda eyange ne owange okay ompitanga nembeerako ngenda kuwa kyonna buli kimu ekitambula Tereza bulungi njaga kiria nnyonnyo wama kisaaki etha nina wano omunyampi asobola okujja nangamba nti mapu is subi there bonna bateekwa kubaayo ate nga lwaki tebabeerayo kamera clear nnyo map okay wamma kamera 3D okay Kayondo Oscar okay kamera ne obamba buuzeeko nga nange ani akwa kwe ejangu omukwate wano kamera bamale okubuuza ku bantu ngenda kukola baka ki bwenti abantu tubandabe musula mutya kamaro okujjako bino kamaro okujja sari manyira Honorable MP ani ayise MP sawa zino akali amachi akali emisumali mugamba mutya abali ku map media olwaleero nze nkikuttemu tuli wano obusabala ku mbaga ya Honorable oba muyite spokesperson vice owa National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro nga tuva wawe tuva mu lutiko enamirembe okwewangulira ekkula fe abakatuli kituyita ly'amatirimu nnyo katongole abakristaayo baliyita batya fe abakatuli kiri bamatirimu nnyo bo bakiyita bufumbo butukuvu fe abakatuli kyoyo nno ye mumiransanafu emabegako wali yekwekakokko abaana ne bagamba mbwa mulya menvu ne kati ssebo yakomawo tuli naye essaawa zino so abatulaba ku Map Media TV kansubire nti mwenna muli bulungi tujja kubeera essaawa yakujokinga tewaliwo byakunyiiga lwaleero okunyumirwa mugamba muti abali ku Map Media tugenda kubeera bwe tuti tuvudde ku lutiko enamirembe ate tugenda kubeera wano buli muntu gwe weetaaga okulabako ojja kubeera naye wano president abaddeyo munda mami abaddeyo munda ate nga bonna tugenda kubeera nabo wano buli muntu yenna gw'omanyi ow'enkyukakyuka tugenda kubeerawo naye twebaza kimu kyensooka okwebaza ku Alex Waiswa Mufumbiro nti wa ghetto ate amanyi abaana aba Foot Soldier nti nsuubira buli mwana wa Foot Soldier ye embaga ekyasoose nga buli mwana wa Foot Soldier ayina kaadi Foot Soldier ye mugole akyasoose okugaba kaadi zesimanyi na muwendo nga Foot Soldier bw'oba tewafunye kaadi yakwerabidde bwerabizi oba omuntu oyo yazigabye ng'akuwalana naye it was open nti buli muntu alina okufuna kaadi so bw'oba tewafunye kaadi tujja masinya gwe soko gye
abantu obannyonnyole kale atidde be bamu ababadde ku kadi so bw'oba tewafunye kadi ng'ondaba ku Map Media TV osobola okujja n'oŋŋamba nti maapu esaafunye okay kakati essaawa zino ate tumaze tugenda mu bifaananyi essaawa zino tugenda mu bifaananyi essaawa zino ani tugenda mu bifaananyi essaawa zino kamala okutereeza saamanyira suuti bagambe banawe ne maaka abantu bagambe bawulire ddala onoonya bali wabakyaye I mean okay maaka abagambye naye anoonya so bayitire munze okay muli babiri waliwo maaka geto speaker yafuna dda gwe maaka the driver okyanoonya so abatulate mwekwasa nti ekirango tikakati gano ge matiribona obwedda genjagala obbagamba nti twatuuse dda the white so twatuuse dda twatuuse dda tugenda mbifaananyi gwenno atulaba ku Map Media TV tugenda mbifaananyi kati ani wano maaka wange bagambye ate obiwulidde yita munze kakati enguzi ya ssente mmeka omuntu gwe mutwala munene omwana tumutereezezza omwana mulungi nnyo gwe mutwala mu mulaba akawunti yange ereeta mannya ga maapu kabwejumbire kwegamba tusobole okubaako kye tukola mbawe eddenzi mbawatto abali ku Map Media TV olwali lwakunyumirwa tukyali bakyati ebimu twabagambye reception etandika ssaawa 9 ne twayagadde ebyaffe byonna tugenda bikola nga tubibawa buli step gye tutuukako nga tugibawa tubawa behind the scene sibanyi we bakiyita mu Luganda emabega wa curtain ne curtain kya luzungu mabega w'emitayi mabega waki mukimbuulire naye nga tugenda kuba njagala kuba buli kintu kyonna kye tukola si kubawa nti bimaze okutereera twagala tubaweere eddala ebyo byennyini so gwe andaba okay Benjo. Okay, abatulaba ku Map Media TV. USB yange ngisudde. tuli ku bifaananyi nga bwe mubiraba waya yange ngisudde waya muŋambi kamera ebadde ekyuse abantu bali embireri bakuba ensonga okay kati maze okutereera waya ebadde enguddeko ne kati maze ogifuna oyo ye mulongo wa Waiswa bafaanagana so tuli ku time ya bifaananyi wayase baba wayase abo be bagole
So ono omutimbi maze omusasula eyo n'omutimbi oba embaga erijja ddi ngenda musasula ngenda musasula embaga eyange omutimbi yakoze banayenze kale nyumiddwa bino temugamba ngate abagundi bayimidde bwe tuli ku tayimu y'ebifaananyi ne ku tayimu y'ebifaananyi ate ffe tuba tubaweereza kalayivu buli kintu kyonna kyogenda okulaba nga ate kiwedde ffe tukikuwedde behind the scene nga bwe bulaba oluyimba bwe lubeera ne basooka ne baluzannya laba omugole kankulaga omugole Swag eyongeremu mwongeremu ku ddala linda ngenda kusomera mulinda tuli ku ssaawa ya bifaananyi wawawa omutimbi yatimbi ayayayayayaya. My brother, let's move. Action. Faster. Meet your bride. One boss. Eh? Agena kugalawo. Hey bro. Bro. Yes, atulaba ku Map Media TV tobuuza kikyate tuli ku mbeera ya kukuba bifaananyi tutuuse ku reception naye tuli ku time ya kukuba bifaananyi ekyo kyonna kyolaba ekyo kyonna kyolaba tubuuza ate kiki tuli ku mbeera tuva kugattibwa tuli busaabala essaawa zino so bwe tutyo bwe tuli ebintu binyuma tawimu ya bifaananyi ebyo byonna mugenda bifuna ate mu Kristo Kriya nga biwedde buli kimu kyonna nga kiwedde essaawa zino zembi bawadde ebyo bayita behind the scene we batyo bakuba ebifaananyi nenga ekifo kino ekifo kyo matalahaba ekyo ekifo matalahaba tulaba kala eya white yeyasinze bano batimbye bawadde omulimu babayise batya loud events batimbye bulungi nja kutuusako akapande kaabwe bulungi tuli ku mbaga tuli ku mukolo egimu kugiggulawo embaga tumaze okugattibwa embaga entongole ewedde kati wano kwaniriza abagenyi embaga ewedde Namirembe Cathedral ewedde bino byonna byolaba ojja bifuna mu bifaananyi ziri vidiyo ezakabi naye kati essaawa zino mbawadde behind the scene okuba nti buli kimu laba omugole oyo Judith kamuba we wano Who did decorations baba no babayita tebampadde kalango naye ebintu byabwe byekolera akalango ba loud events loud events
be bakikoze baba bano batimbye DJ vamos casingao no more piche. Thank you. Omudi gumbia. Give me the bro. Look at